School Theatre and Performing Arts Club ya Kololo High School ya Mariam Ndagire yefulumye kubanga twateeseteese buli ssomero twagala libeere mu School Theatre and Performing Arts Club. Oluvannyuma mu ttaamu eddako ey'okubiri tugenda kubanga tukola festival yaabwe y'amasomero tubeere nga amasomero gavuganya omuwanguzi afune ekirabo. Omulamwa gwe tuliko gwa peer pressure kubanga abaana mu masomero babeera ne peer pressure basumbuwa. Kakati twagala okubeerabe kakati buli ssomero ttaamu eno buli yeetabyemu ttaamu eno babeera balina okushokesinga mu masomero gaabwe. Kololo High eshokesingidde wano kubanga tebalina hall ne tubaleeta wano ne batambula red carpet ne bamaliriza ne batandika omuzannyo gwabwe. Tuli mu Kampala ne Wakiso because tetunaba kufuna funds zitutwala wabweru naye tulowooza tugenda kukolagana ne ba MPs b'ebitundu tuyambeko okufundinga tugende mu district zaabwe naye tuteeketeekeyo abaana. Ffe kye tulina abayizi betusomeseza mu Mariam Ndagire Film and Performing Arts Center betusindise nga batrainer mu masomero. Kati tulina amasomero 8 sofa naye kati ababasomesa okuva ku kuwandiika. Kati omuzannyo ogwo gwolaba abaana be bagwewandiikidde be bagwe directingidde trainer abeerawo to supervise. Ababatendeka ffe tubasasula kubanga it's a center etendeka abantu. So kati ffe bwe tuba nga tusindisa abatendesi tulina okubasasula yennyini. Omuwanguzi agenda twala kirabo ki? Omuwanguzi essomero ligenda kutwala kakadde. Ate abaana ng'abaana abasinze abasukumye ku bannaabwe bagende nga batwala ssente mu mitendereze egy'enjawulo naye nga ssente si kyekyo katubawa certificates eziraga nti asinze ate gy'asobola okutwala n'ewalala ate n'oluvannyuma ne tubaweerako n'ekirabo wano kye tuyita akataasa naye nga tubawa ekirabo kye bakwatako ekiri tangible kyaliraga ne ku bazzukulu. Batubale yafuukidde ddala haabu y'abantu kunakyalinga baana emiti egijja enkya. Twagenda kuddayo agambe naye nga Mariam Ndagire ayagala nnyo theatre. Theatre ye yanzaala nali nenkananga abo okujja mu theatre kati lwaki sijagala. Ye yanfuula ekyo kye mulaba kye mwagala kye muwaana. Nedda music yansanga mu theatre. Twagala tulabe nga emiti emito nagyo gijja kubanga eno industry kitegeeza nga mulimu ekitundwa n'abagula. Kakati industry yaffe ya theatre erimu abagula erimu n'abakola ki naffe abatunda bye tulina services zaffe. Twagala abaana bano bataapingeko ne mu ekyo ate era ku nkomerero eyo gye tuneeyongera tusuubira omwana bw'amalamu emyaka 2 muno nga tumuwa certificate ya DIT kubanga tuli accredited. We center eyakkirizibwa okubeera nga tufulumya ba performing artists. Anze kasitoba muto ng'oli mumalirivu ng'ojja gyendi bonna n'aba music gye bali mbateekateeka ngenda bayita wano. Aba music bali mu icon contest bagenda kubanga bazze n'ennyimba zaabwe saagala bayimba z'abalala kubanga before twakola koko contest ng'omwana ayimba nnyimba za muntu mulala bw'ayimba olw'omulala abalowooza y'oli bw'abimba olwa Kamiliyoni alowooza ye Kamiliyoni bw'amaliriza contest ng'awangudde nga tamanyi kiddako naye kati ojja n'oluyimba lwo ne tusindika olwo abantu ne balutegeera woviira mu contest nga bategedde nti oli muyimbi era ne bakuwagira nga bawagira olwo oluyimba lwe balaba mu contest.